Abitex mwaka gwa 2000 omusajja yatusiba nga bamuyita Setimba twali baana bato myaka 17 18 nga tubangisiza ebyuma n'atusiba nga sente zitubuze naye munange kyewunyisa olwamala tusiba bwe baatuta waayita omwaka gumu n'agwa eddalu yagwa eddalu Setimba embiko n'agwa eddalu nga tambula bwere n'okufa n'afa n'olwekyo tomala gasiba nga nungo basibira bwerere neddala nga basomoka lwera Abitex namusonyiwa Abitex alina byanyamba okunsasulira ekkomera nenvaayo ne bwe yakuba namusonyiwa naye nga bwe twali Mukomera yali amanyize sisobola kuyimba n'empitamu ng'amanyima muli Katumba ew'amaanyi yalina ebyendola sajja baagala ebyensega n'endola kati ng'amanyize sisobola kuyimba n'enkola ki ate bwe yagenda okutegeka awaadi nga wayise emyaka 4 nze naziwangula Golden Award zayiteeka mu Nakivubo ne Kabaka lwe yansiima Abitex ne muyita nfuga mangu otwale mu lubiri ngo bamanyira mbu simanyi kuyimba nanfuga nantwala mu lubiri kati n'ebivulu byategeka byonna Abitex amala kubiranga simu n'olwekyo ke kayimba kalike gambe naawe osobola togwanga mu maanyi ke kayiba ebintu byengegede mu luzungu n'otandika okwewuunya byenkugambye nti yali Davis Rubongoya General Secretary wa National Unity Platform ate okuwandika ebigambo eby'amagezi ku Facebook page ye. One day he wrote or he said that the problem isn't that person who's unserious, but the problem is the serious person who takes an unserious person serious. You should not take an unserious person serious. Yeah. Wano mu Buganda kiswaza nnyo era kifu kiringa omanyi sibuli kintu kyonna sibuli mundundi bwakuba oluyi naawe omukube etteke ebimu tulina okubireka ne biyitawo embuyaga n'ebitwalo oba Katonda n'abisiimuulawo tufuna ebizibu ebyamanyi wano mu nsi kiringa muzaddewo ne bw'aba akukubya atya oluyi ng'ate gwe mutuufu tosobola kulumuddiza wano mu Buganda ekintu kya Kabaka tatwalika mu kooti ne bw'oba owulira nga gwe mutuufu tatwalika kyayogera taddibwamu yenna ntaddwamu so kyenyinza okukyogerako tinze nga mbadde nfunye embeera yonna ensoomooza etya ku kintu nga kya Kabaka nina kubeera bwe nti sisobola kuddamu kigambo kyonna oli mukama waffe yenna nnyini nsi mbuuza ekirala okusookera ddala nebaza Kenzo olwa determination omanyi it's not easy to get determined n'ogamba nti I'm going to organize a big show in Kololo. How many artists have done it? Bameka nze ndasemba okuyimbira and the day last performed in Kololo it was a kadongo kamu I think you remember Operation Wealth Creation. Naye people entered for free. People did not pay anything to enter. Olwokuba byali byabwerere era ekisaawe tekyajjula Kololo si mwangu naye Kenzo omu ku festival ng'abantu basasudde musajja w'amaanyi nze bitalina makulu siriwa makulu muganda wange nze bitalina makulu siriwa makulu nze Kenzo mumanyi ng'omuyimbi manyi nga muganda wange bwe bansiba Samona nga Ansibye eruzira Kenzo yasooka okujja mu 2008 yasooka okujja n'Emiggati n'amata nangumiraga muganda wange ojja kuvaayo ne tubeera mu mbeera entegeka ebivulu byange byonna nga neekulisa ekkomera kyazanga Masaka lya Antone Mbala Kenzo ng'anire nga mperekedde nga simuwa sente so nze bya politics Kenzo si politician. He's not a politician. He has never contested for any political whatever. Yakuba bukubi muzikize ebyo bya social media yo bwetyo bwetambula bobe bamanyi gye babijja nze I've come to support my fellow brother, my fellow artist. Ebya politics I don't know. Bayina okukimanya this is our country batujogako emabega
we can never allow them to dominate music wano mu Uganda anymore. Kakati twavaayo twategera biti ze bakuba ze batujogeramu lozo live banduse ku stage nenkuba kabitusi nambole nawo osobola munsendere ng'abaana bona omwana gwembuuza ndi oli wawaŋŋabe ndiwe Makerere ng'abaana be bali mu kuyimba ennyimba za mbemake bali ku university twategeera we baali batumanyirira bayimbire waabwe naffe waabwe batulabayo nnyo bagende waabwe ani gamba ebigambo bino bannamasaka twafuuka ekizibu oyo mwana suuna beni n'embazira tone nze nabaleeta nga basula wange mayagendo kati bali Dubai nze nabasabira emirimu suuna ne musabira ku Bukedde baza ne musabira ku CBS Tamale Mozi agenda Nebaza yali asinga okuweereza omupiira neze namusabira Nsumba ali ku Sanze namusabira abaana bangi nnyo bendeese Brazilian ali Kabozi nze nabasabira n'abalala bangi ab'omupiira bendeese bamani waswa bendeese so bonna bannamasaka tuli mu kulaba nti Masaka ngera bwe nayimba ekyatusomosa Lwera andi Masaka ntumala tuva mu Kampala Kampala asigala mukalu abaseka baloza ne bannamasaka bonna balina sente Kampala n'abakozi ne basoma eyo si nsonga buli muntu alina okuba ne mentalite ye kigasa ky'okubeera ng'omanyi oluzungu ng'oli mwavu kigasa ky'okuba ng'omanyi oluzungu nga nze nkukozesa kyetagisa kukola n'obeera bulungi era abagagga basinga mu Kampala I agree that they never went to school. They went to school but they did not go far with the studies. They have money and they can give other people who went far with the studies jobs babakozesa nze bwe mbasasoma if I did not go to school nsobola okuyita gwe who went to school negamba jangu nyambe mu kino kyetagisa sente wetaaga luzungu wetaaga sente oli mulalu